Simanyi lwaki bano abasumba ba upcoming bonna batandikira ku Kyagulanyi. Kati gwe musumba gwe wayokyeza ate oli mutiitiizi vidiyo gyeyo yaki vidiyo wagijjeyo wandirese abaana ne bakusabula. Bayibuli yakulema okusoma ojja ogisomesa abantu oleeta katemba mu kkanisa ojja kwokya nnyo tonnaba ogamba otya mu Kyagulanyi tamatira alulunkana. Musimanyi yali muyimbi mbw'obwongo ne bumuweereza mukati ate agenda esime kuba memba wa parliament kati ate obwa memba bwa parliament ate tebwamumalira n'agenda alingiza mu ntebe ennene ya presidency kati yadduka ne mu ggwanga n'amaka ge yagaleka butamatira. Which kind of pastor are you? Omanyi ffe endiga tetwagala kusomesa mmwe basumba. We expect you okubanga musoma ebyawandiikibwa ne bibanyikira. To start with 1 Thessalonians 4:11 Bayibuli egamba mind your own business. Ngendo osome Bayibuli yo. Fome tetwagala kujja somesa ate mu abasumba Bayibuli. Otegera ekintu ekyo oba nkuleetere yange nkusomereko. 2 Corinthians 3:18 Bakolinso ekyokubiri 3:18 Bayibuli egamba Mukama atujja ku ddaala ng'atutwala ku ddaala. Now which kind of pastor are you? Atakiriza mu kigambo kya Katonda. By the way, born again. But I'm so disappointed. Nti omusumba omulamba olw'okuba akoze kaggeeru ojja n'otandika okubuzaabuza endiga. Nze nabagamba I have no problem bw'oba towagira Kyagulanyi bw'oba tomwagala. Naye ate n'amazima googere. Nze sifaayo g'owagira. Tobuzaabuza bantu. Muntu ki mu nsi muno atayagala kukyusa bulamu? Kuva ku ddaala genda ku ddaala ddala. Gw'omanyi abaana abakyuse okuva mu mizenga enjaga biki olw'okuba balabira ku Bobi Wine ali transformed. Kyokka abaana bakatandika okusabula atujjayo vidiyo. Sooka ogirekeyo tukusabulirire wiiki. But no worries. Video twagikusavingidde. I personally saved this video for you. Owedandibbiza watya biki mbw'ate abantu bete mu nnumba twabadde bakkulumba aye tutandika butandisi and idea you jangu otwanukule tukusabule. Mayi Bayibuli egamba temukwatanga ku baliko mafuta naye tugenda bakwatako abamu. Sooka ogenda omusumba osome Bayibuli ogitegeere then come back and attack Kyagulanyi. Which kind of pastor ayimira n'akwata akazindalo n'alagira abantu okubeera mwoyo gwa contentment mbwako koyina towalirira kalala. Our God is a God of abundance. Tusoma Bayibuli ali naffe tuli baluku totubuzaabuza. So next time prepare yourself. Jawo excitement y'akazindaalo nkusuubira okubanga okakutteko ebbanga katukyakayina mu maddu. So next time come prepared. Otherwise tujja kukusabula totunyumiza. Gwe tusinga babujinga abayogeranga wano lwa twasabula abo kati gwe bajja kukusabula. Obubaka bugendera ddala ow'omusumba eyalabwako Jozi ng'ali Katuuti abuulira naye ng'enjiri yonna yeetooloola ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kigambibwa nti abantu we bamulumbye vidiyo n'aba ng'agidiriitingayo kye bamubuuza yali abyogera nga tategeera lwaki ate vidiyo aba agijjayo. Abantu beeyongedde okubanga boogera ku nsonga eyo nti lwaki buli ayagala ate enjiri eba etandikira ku Bobi Wine. Muntambulize ku vidiyo eno etuuke ku kakazi kano. Simanyi kasumba. Wedi obusumba buno bwankegerera buno. Tibwidi level ebwina kulumbagana. Kano kalumbagane His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuntu ali ku amaani ga Katonda. Kati nkwenda okukakasa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'oli lumbagana. Yakola record ekitabanga ku Africa. Yesimba mu constituency ebeta Kyadondo yawangula buli polling station ekitabanga ku nti muntu yesimbye mu constituency yawangula buli polling station. Kyagulanyi president gw'oli kulumbagana n'olunaku lweyalayira ngabise ku MP ensi yona twalowooza yali oti president nayikulayira. Kati kankubuuze ku wakobye
oti Kyagulanyi yakola bubi okubuukabuuka yamala kire yaira kule ekitegeeza tosoma bulungi Bayibuli toyidi nti Daudi yakuba Goliath ate Daudi yali muto ekitegeeza oyenda akuba oti Daudi yakola bubi yabubuka ino okujja okuboole omusaada omunene kati Bayibuli wemba temugidi bulungi nkwenda okukakasa Kyagulanyi yandibayenga neisomo lyosomesa omuntu oti mubonere kwoyo Katonda amusitula Vuddeyo abantu beeyongedde okubanga bakomerera pasito ono kubanga beebuuza omuntu okubanga enjiri ogyolekeza omuntu ate nga wandibadde osumba ndiga za Katonda ate ng'olungamya beebuuza ekigendererwa kye nga teri akitegeera. Ebigambo by'omukyalo oyo mwabirabye kavidiyo ako katambudde naye ekisinga okwewuunyisa ku mukutu gwabwe ogwa Simanyi Dominion House baakaggyeyo ndowooza baakitegedde omusumba ateekwa okuba alina bye yasoose okunywa nga tannaba kubaako byabuulira oba okitegeera nze kati ate sigenda mu criticizinga naye ngenda basabayo ekintu kimu bannange oyinza okubeera ng'oyagala nnyo eddiini yo oyinza okubeera ng'oli mulokole nnyo oyinza okubeera ng'oli mu Adventist nnyo nganze oyinza okubeera ng'oli mu Katoliki nnyo oyinza okubeera nga oli too religious oyinza okubeera nga oyagala nnyo okusaba nga ku kyaki tomisinga kyaki ne bannange ngenda kusaba ekintu kimu buli lw'ogenda mu kkanisa teweerabira genda na bwongo bwo do not forget your brain. Do you know why? Buli lw'ogenda mu kkanisa nga togenze na bwongo bwo ogenda kusisinkana abantu bwe bati abeeyita abasumba banyogontole ebyawandiikibwa oba Bayibuli baggyemu bo ebyawandiikibwa bye baagala ebibafevalinga kwegamba ebintu ebyandikuddewo ebyawandiikibwa ebyandikugudde obwongo babireke. Please do not forget your brain while going to church. Osobola okumas olaba bana abantu bali balungi nnyo bwe kituuka ku masqueradinga mu kubuzaabuza abantu abatagenze na bwongo bwabwe ku kyaki. Oba kitegeera omukyalo ono yagenze na criticizing His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti lwaki yava mu comfortable life gye yalimu n'agenda atandika okuayinga bigger positions. Oba kitegeera according to her ye alabira ddala nga Bobi Wine obulamu bwe yalimu bwali bulungi nnyo nga talaba lwaki asobola kwesimbawo ku bwa MP oba ku bwa president. Naye ye muntu omu atagenda kunyumiza story ya Yobu challenges Yobu ze yayitamu ku bugagga Yobu bwe yayina oba Job ku bugagga bwe yayina tebumanyina bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ebizibu byasisinkana kati nno ng'ate eyabimuteekamu yali Katonda yennyini nnyini kuba Sitaani yasisinkana Katonda n'amugamba nandiyagadde okutestinga faith ya Job era Katonda n'amuwa go ahead. Ono omukyala yennyini nnyini tagenda kubuulira nnyiriri eziri mu Amos be bamu ku basajja abalwanisanga social injustice obutali bwenkanya obochege kati ezinyiriri tagenda zigamba naye agenda kulondamu z'ayagala. By the way n'olunyiriri lwennyini lwawaddenga the best example lukyamu interpretation yalwo gyalukuwadde nfu. Yesu y'omu ku bantu abaavaayo ne balwanirira abantu abanyigirizibwa. Oba kitegeera it's really absurd mukyala Martha Semakula nti ku bulungi bw'olina nti gwe ekyokufera abantu ekyokubuzaabuza abantu ng'oyita mu ddiini ate kyekisinga okunyumira. Bambi ekyo ekintu kibi nnyo. Oli waddembe okubuzaabuza abantu endiga ezitagenda mu kyaki na bwongo oli waddembe okikola naye ate tokikolera mu Bayibuli. Nkusaba busabi Martha Semakula ekyo kintu tokikola. Ogenda kuleetera abantu okukyawa eddiini ogenda leetera abantu okukyawa ogenda mu kkanisa abantu bwe balizuula amazima. Oba kitegeera basomere ku stories za Moses bwe bavaayo ne balwanisa injustice. Bano abasajja bonna balinga mu bulamu obulungi nenga Katonda yalaba nti ekyo tekimala n'abawa tasks eziri bigger than what they have.
oba kitegeera kakati ono pasita tagenda bikunyumiza ebyo naye agenda kugamba nti beera comfortable according to her ye ndowooza bw'alaba ebigenda mu maaso mu Uganda alyoke nakyo oba kitegeera kuba ye lwero olunyiriri lwagezaako oku-interpretinga. You get the point? Bannange bw'oba nkiddamu buli lwa Sunday bw'okeeranga ku makya oba Saturday oba osaba lwakusatu oba osaba lwadde oba Friday ng'ogenda ku church nkusaba teweerabirangayo bwongo bw'owaka. Abantu bwe bati bagenda kubuzaabuza Bayibuli yo bagiteekemu ebyawandiikibwa ebyabwe ate nga si bwe biri bahayidinge nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye mu bigambo byagambye nti mujja kutamya abantu kyaki. Wandibadde owulira ekigambo kya Mukama Katonda ate odda ku muntu atakuliiko ataliiwo nti mujja kutamya abantu omuntu atuuke nga n'omukyaki awulira takyayagala kujjaayo. Awo tuvuddeyo nti omukyala Aida yabba juzijuzi wano akalulu ke Kalangala yalayiziddwa era ono akugambye nti ekyewuunyisa ababadde bamuwerekeddeko ye Aluna Kasolo eyamuyambako okubba akalulu eyabba obululu oba eyatta Nakimuli Helen yalayidde olunaku lw'ejjo naye abamuwerekedde Kasolo ne Senninde mwe mulaba kye mwakola kyali kituufu okulekera famire ya Helen amaziga emyaka 5 mitono nnyo gye mwandirese famire eyo nemala okuwona ebiwundu n'endala by'omukazi ng'akuba ebirayiro teri muntu n'omu yamusanyukidde kubanga ba MP bulijjo bamala okulayira buli omu n'amugamba jangu otuule wano tuula wano naye kano akakazi kamaze okulayira wabula Kasolo ye yamulaze ew'okutuula. Bantu mmwe Kasolo ebikolimo by'abantu ogenda kubiddawa musajja gwe naawe odda ku musaalo n'osaala. Tuvudde we twogerera abaagala okuggyako Honorable Joe Sonyonyi mbu bamaze dda okuba nga baweebwa olukusa bagende oliivu bakomewo batebolinge motion eyo. Ebya Joe Sonyonyi byongedde okwonooneka olunaku olwaleero. Palamenti bwe bakoze ky'oyinza okuyita voice vote ne bawa Honorable Dennis Namara leave asobole okwetegeka okuleeta ebbago lya Administration of Parliament Amendment Bill 226 naddala akawaayira ako ka section 8 loop mu engeri gy'alondebwamu n'engeri gy'atambuzaamu emirimu gye mu lutuula olunaddako. Now kino bwe kisingira okweraliikiriza nti ebbago lino lyennyini Honorable Richard Lumu ow'Emityana yagezaako okulireeta ate ne lye lyali softimu nga sikkambwe nga lino wabula n'eno step ye teyagituukako. Bwe bamuwa liivu ng'ono gye bamuwadde yatuukeyo ne yeegeyaamu yagenda okudda ng'agamba nedda. Wabula olunaku olwaleero unanimously Palamenti ng'ekubirizibwa both balonze mu kyoyinza okuyita voice vote nti speaker abuuza those in favor say aye, those in contrary say nay. Kati bonna ne bagamba aye nti omukulu agende mu leave asobole okutebolinga kyoyinza okuyita private members bill mu session egenda okuddako. Kino nno kyeraliikiriza kiki kye basinga okwagala ababaka naddala abali mu parliament abasinga obungi naddala abo abalina affiliation ku kibiina ekya NRM aba independent n'abamu ku opposition abatali basanyufu nangeri Joe Ssenyonyi gyakolamu emirimu gye. Bagamba mu biiru eno nti leader of opposition abeere nga talondebwa ku kitebe ky'ekibiina ekisinga ababaka ku opposition nga bwe kibadde nti ekibiina ekisinga abakulembeze baakyo batuule eyo waabwe gye baba batudde ne bafuna erinnya ne balikwata ne baliweereza speaker n'akola ki n'amusoma. Baagala alondebwe nga bulondebwa nga wabeerawo akalulu nga n'aba independent bakabeeramu ne bakalonda aba opposition n'aba independent abenayo nga tebakalimu naye nga aba opposition bonna n'aba independent. Onfuna bulungi. Ekyokubiri baagala nga leader of opposition asobola okubeera censured nga basobola okumimpiichinga ne bamugoba. Obadde okimanyi nti parliament esobola okugoba president, vice president, prime minister ne ba ministers bonna
naye tesobola kugoba leader of opposition. Obadde okimanyi mateeka ga Uganda tebalina ngeri gye bamugobamu. Era goba okujjako bali ab'ekibiina abakulu b'ab'ekibiina bamu appointing bo basobola omugoba at any time. Ne parliament tesobola. Kati bagamba agamaanyi abeera atya nga alina immunity bwetu abeere nga bw'akola ebikyamu bw'agenda mu accountability issues nti bamuwa ssente n'azirya nga we mubiwulira ebimu nga basobola okumutwala ne bamuvunaana singa gumusinga ne bamugobako. Era bye bimu ku bigenda okubeeramu. Era babadde bagamba nti ekintu kino tekigenda kukola mbuki etteeka terikola nga lidda mabega. Kituufu terikola nga lidda mabega, wabula bwe bamala okuteekamu akawaayiro nti singa baleeta accountability issues ng'olina sereze wakumpanya nga basobola okuimpeachinga ne bakuba majority vote ne bakugoba, kisoboka then ne baddamu ne balonda omulala in a way of a vote, si selection wabula election. Ekyo nakyo bakikola ki? Ekyo nakyo bakyagala nnyo. Era ababaka bangi nnyo naddala ababaka nga ba Honorable Sebamala Richard mwabawulirako nnyo nga bagamba nti Loopo yabadde teyeeyisa bulungi ebintu bye byakwekubira. Yamanyi nti leader of opposition oba opposition ya Nuupu yokka tayengeginga mu bantu balala. N'abala n'olaba nga bajja bamuwagira n'abamu mbw aba Nuupu abasirise nze nyina omugwe nali njogeddeko naye sijja kwogera linnya lye naye nga balaga tebali happy nangeri nti gyakola mu mirimu gye. Bino byava kuki? Bino byava ku bigambo Loopu bye yavaayo n'ayogerera General MK. Yayogera ebigambo bingi nnyo ebimu sijja kubiddamu naye yakwesa ekigambo eky'oluzungu n'agamba Muhoozi, who the hell do you think you are? Kiki kye weeyita? Golowooza weeyita ki? N'ebigambo ebirala ebyagoberera. General MK ng'ali wamu ne Kabanda bava ne bayisa ne bagamba nti omukulu oyo anytime Piero yu egenda kutwa. Now wano wasinga okubeera obuzibu. NUP ina ababaka 48 yali ina 5 ekifo kya Nalubowa Nammere n'akitwala n'ekifo kya Nakimuli n'afa Aida n'akitwala. Kati bayina 48 out of the 59 be bali bayina luli. I think it was 57 be bali bayina luli. O independent ina ababaka nga 69 just abo bokka aba independent basinga aba Nuupu. Kitegeeza nti singa liyita nga aba independent bagenda kulonda leader of opposition. Kyokka ate aba independent ku 69 kuliko nga 67 bonna ba NRM wabula bagwa mu kamyufu ke NRM ne baloka bajja independent. Kitegeeza NRM yegenda okusalawo. Singa liyita yegenda okusalawo leader of opposition. Kubanga ajja kuva mu bogwe banaalonda nga bafunye guidance okuva wa Muhoozi wa President Museveni yajja okufuuka. So abakiririza abawagira abawagizi ba NUP aba opposition abagala Joel Ssennyonyi mutandika okweraliikirira. Step eyisinga okubeera enzibu kubanga singa speaker abigobye tekyandibadde ne speaker akkiriza n'ababaka ne balonda ne bagagende ku leave mu session eddako atebulinge kyoyinza okuyita private members bill basobole okulaba nga ebbaga eryo baliteesaako. Era mu first reading speaker gyali allocatinga bali gazetting then ali afune akakiiko actually akakiiko weekali kaaligo because bino bya mateeka weekali balitandikeko singa linaayita of course be balina majority aba opposition abamu bali ku side eri n'abe NRM n'aba independent kumpi bonna ojja kwesanga NUP esigadde yokka mu bbanga nga tesobola kiyitako oyo naye ayitawo bw'atyo ate obulamu tulabe engeri gye biganira mu maaso n'agambye nti kyewuunyisa Joel Ssennyonyi agezaako okuba ng'alwanyisa enguzi ate yo gavumenti gwetandise okulwana. Honorable Joel Ssennyonyi mu Parliament ya Uganda kiri kitukubye wala ino okuboneka nti ate gavumenti gweri kulwanisa abeera alwanisa enguzi sobola kudda kulonda leader of opposition otya awo sebo mu mutule ndo opposition nga we NRM aida afugani NRM abasade mu muziransoni omugambye nti basajja mmwe temuyina nsonyi mwandibadde ebintu mu bitunuulira nga bwe biri ne mukuba nti omuntu afuba nnyo okuba ng'alwanyisa abali b'enguzi ate temwandibadde mumukwatako naye kyewuunyisa nti ate gwe musimbyeko essira gwe mwagala kunaaza mu ngalo gwe mwagala kubanga ate mumuggyako ekigendererwa kyammwe kyekiriwa ekigendererwa ky'abantu bano kyekiriwa nti kyewuunyisa nti ebintu bya Uganda omuntu asinga okukola ennyo ate oyo gwe balwana mbu asobole okuba nga avaako. Tuzze tubiraba naye nga kyonna kyekiri ffe tubaawo era tujja kuba nga tugakutuusaako wonna wonna wooli wonna wosinzidde. Kyensobola okugamba kiri kimu nti gwe teweerabira kubanga osubscribing omukutu guli gumu gwokka NCK TV
subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereevu. Amawulire tujja kuba nga tugakwera, tujja kuba nga tugakutuusaako wonna woli wonna w'osinzidde. Tuula butuuzi kalira nywera tukomawo.